Ku ssomero lya Kabigi Taqwa Islamic Mixed School erisangibwa ku kyalo Kabigi B mu ggombolola y'e Butenga mu district y'e Bukomansimbi ziri wakati wa Abdul Jabba Mawanda ne Haruna Jemba nga buli luuyi lukayanira essomero lino. Obuzibu buno buva ku muntu ky'omutuufu avunaanyizibwa okuddukanya essomero lino ssaako n'ettaka kwe litudde. Kyokka ekyasinga okusajjula embeera z'enjuyi zombi okulwanagana ng'ekiwayi kya Haruna Jemba kiwakanya omukatoliki Fausta Nalugo eyaleetebwa Abdul Jabba Mawanda okukulembera essomero lino. Matovu ne Muzamiru bakubye nnyo ng'agamba omukulu w'ettwalo twagala afe. Embeera eno yaviirako ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu DPC Christine Namawuba okuggala essomero lino era ku ntandikwa ya Sabbiiti eno poliisi erabiddwako ng'egobagana n'abazadde ababadde baleese abayizi okusoma. Ebiragiro ebikuweereddwa mwenna mukuume mu ssomero nga kulumanga mugenda. Embeera eno yeewaliriza abakulembeze mu kitundu kino okuyita olukiiko olw'amangu okusalira awamu amagezi ku ngeri gye bayinza okugonjoola obuzibu buno. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze nga bakulembeddwamu omuwaabi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyokwerinda n'ebyobufuzi George Mutabaazi, RDC George Bakunda, DPC Christine Namawuba, District Cath wa Greater Masaka Sheikh Swaibu Nduga, abakulembeze b'Abayisiraamu mu Bukomansimbi, ebiwayi byombi ebigugulana, abazadde n'abantu abalala. RDC w'e Bukomansimbi George Bakunda yennyamidde olw'embeera eno n'ategeeza nti kino kyakufiiriza abaana b'eggwanga era n'alagira essomero lino liggulwewo bunnambiro wadde nga liri mu mikono gya disitulikiti okutuusa ng'enjuyi zombi zikkiriziganyizza n'asaba abazadde okuleeta abaana basome. Okiikirira pulezidenti Bukomansimbi n'okulaba nti Kabigi sukulu abaana tebasoma. Abaana bangambye nti bayinza kuba nga 600 lukaaga ababeera ku ssomero wano. Abo bangi tulina mu ba dokita, tulina mu ba injiniya, tulina mu abakulembeze nganze, tulina mu ba sheeki, tulina mu abantu b'ebitiibwa bangi mu baana b'olukaaga. Olw'obulungi bw'omwana w'e Kabigi ne gavumenti ya Uganda n'owekitiibwa nga yatadde amasomero amalala ne gasoma ate eryaffe ne liggalibwa, ffe tufiirwa. Kakati enkaayanamu zino entono eziriwo zigenda kukufiiriza omwana wo zifiirize ggwe essomero lino liraba liddaliddwawo. Atwala ebyenjigiriza e Bukomansimbi Patrick Ziwa alagidde ebiwayi byombi okuli Haruna Jemba ne Abdul Jabba Mawanda obutaddamu kulinnya ku ssomero lino okutuusa ng'ensonga zino zimaze okutereezebwa. Ng'ebiwayi ebisikaŋŋana emiguwa bizeeko ebbali, essomero ne lisigala nga likola ng'abaana basoma nga bali bwe batereeza ki. Naye ensanyusi bwe nsiŋŋanye nga essomero lino security organikirize essomero likole ki liggulwewo. Ne bampa obuvunaanyizibwa okusisinkanya enjuyi zombi olwa Abdul Jabbar n'olwa Haruna Jemba tutuule tukkaanye ng'ab'endeemu tuyinza obutalima kujja mu kirungi. Abakulembeze b'Abasiraamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga bakulembeddwamu Mohamed Shaban Wasose Makadde ne Sheikh Mohamed Ssenyondo bategeeza nti kiswaza era kyennyamiza okulaba nga Abasiraamu balwanagana mu kifo ky'okukolaganira awamu okulaakulanya essomero lino. Buli muntu ali wano akozesa amagezi ge, akozesa amaanyi ge, akozesa ssente ze, naye twalibadde tubikozesa nga twagala Kabigi ng'egenda mu ki? Egenda mu maaso. Mbasaba mu bukkakkamu bwonna buli bye twagala tugenda bifuna ssaawa zino tubimaleyo. Naye ati lisiti tuyinza okufunako ebibiri oba ebisatu. Kati obukkakkamu bwe bugenda okulaga mu kifo kino bakama baffe nga bwe bazze kyekigenda okutuyamba okwakiivinga ebirala ebinaddako. Mu kwogerako ne Haruna Jemba omu ku bagugulana asanyukidde ekiteeso ekisaliddwawo abakulembeze ba disitulikiti eky'okweddiza essomero lino. Bakola bye baagala naye nga tusanyuse nnyo ekirowoozo ekivudde mu ofiisi ya pulezidenti kubanga abaana baffe bajja kusigala nga bakola ki nga basoma. Ate tuliredde okuyamba DEO n'abo abakulu naffe tuliredde bayamba abaana bakole ki basome. Ate ye Abdul Jabba Mawanda ategeezezza nti ekiteeso ekisaliddwawo olwaleero kyandiviirako essomero lino okugwa n'asaba amazima gaveeyo mu bwangu. Ate baga nti management ebadde esasula abaana esasulira abaana n'abasomesa n'erabira buli kimu ebikubali. Kati gavumenti egenda kufuna ssente ezigenda okuteeka mu nsonga ezo nti essomero likola
era nammwe munaabisawo wiiki oba ennaku bbiri mujja kukiraba nti essomero liggali. Kyokka olukiiko luno lubadde lugenda mu maaso ng'abazadde bawakanya ekya disitulikiti okulyezza okumala ekiseera nga baagala abakulu balekere Abdul Jabba Mawanda kubanga abadde alikulaakulanyizza. Oluvannyuma ng'olukiiko luwodde twogeddeko n'abamu ku bazadde ne batuwa endowooza zaabwe ku kisaliddwawo. Headmaster oba ani akulira essomero ng'asobola okuyamba essomero ly'e Kabigi ng'asobola okubeera abaana b'e Kabigi gwe bagenda naye. Twagala abaana basome, abaana baffe kubanga ffe ligimu yaffe yonna yonna tetusomyeko yaffe. Ffe abazadde tugende era tuwe kinaddako. Kale ensonga